Mu biseera by'abatume bakulindirira era bakulaba mu kisenge kya waggulu ne bakukoola nokka we bali mu mbuyaga ennyingi mu kukankana omumwe wakkira ennimi z'omuliro ne zirabika ku mitwe ne batandika okwogera ennimi empya waleetawo enjawulo mu masekkati gaabwe naffe kati raba tukwetaaga omwoyo wa mukama omwoyo tukwetaaga tukaniriza enkya ya leero tukaniriza mu masekkati gaffe omwoyo wa mukama omwoyo tukwetaaga. Tukwebaza mukama gwe yabukeesezza nate era tumwamire n'amagezi okumanya n'okutegeera ebiva gy'oli maama omwoyo omutukuvu omuluŋŋamya waffe bayibuli etugamba eri mu Matayo nedda mu Yokaana essuula ey'omukaaga nti naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima alibaluŋŋamyanga mu byonna eby'amazima omwoyo wa mukama akwaniriza maama waffe gwe baatulekera kubanga tebaatulekanga bamulekwa baatulekera gwe atubudeebude gwe omwoyo w'amagezi gwe omwoyo wa kutegeera gwe byonna omwoyo omutukuvu gwe baatulekera maamira abakyala n'abaami maamira maama wange omulungi leka ekigambo kino kyogenda okutusomesa ate enkya ya leero kigwe ku ttaka eggimu kitu empowering kitusumulule kubanga tutuma kigambo ky'okutusalira misango naye okutuwonya bayibuli egamba ekigambo kyo kikozi tekiviirayo bwereere mukama nsaba kibeeko gwe kikolamu omulimu okutandikira ddala ku nze akamwa kange kawambe endowooza yange nkozesa ekitiibwa kyo kirabisibwe mukwano gwange yesu mbuulira mukama sharpen others as you sharpen me also ekigambo kirema okutuyitamu obuyisi mukwano gwange naye kivugirenga mu matu gaffe otuwa ekisa ekitambula nga bw'oyagala kuba yesu kristo omwana wa katonda omulamu amiina mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya erisinga amannya gonna erya yesu kristo omwana wa katonda omulamu twebaza mukama olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 7 halleluya tuli balamu amawulire g'okufa gye gali nange kamwa koogera nafiiriddwa waifu wange bizibu naye mu byonna mukama asigalayo mukama naye nga bwe yalina bw'oyita mukama akugumye abanyiga ebiwundu waifu wange omwana talina naye ye waali twebaza mukama omwana ye teyasobodde newankubadde ng'ate ebiwundu abakyala mukitegeera awo ekiwundu ekitaliiko kibala kyolabako biruma nnyo naye tusabirigane bannange mukama anyiga abantu ab'emitima bangi abafiiriddwa bangi abalina abantu baabwe nga balwadde nesubiddibwaddemu naye mu mbeera mukama asigala nga ye mukama tumwekwate obwesige bwaffe tubumuteekemu okukkiriza kwaffe kweyongere ate tuguteekeko ebikolwa cause faith without action is dead. Mugole wa yesu nze njogerako gy'oli enkya ya leero era nga nsaba munzikirize mbuuzeeko era ntumireko aba Grace in Church Ministries online church ate nga tusinziira Kawempe then nentumirako n'aba Canaanland online church banange mbaagala nnyo mukama abawa obulungi abakole obulungi obutenkanika ate era neneebaza ggwe afuna morning glory eno naye n'otajesigaliza n'ogisindika ew'omuntu omulala bannange mukama akuwa omukisa simanyi byosaba naye mukama amanyi ne byetwagala nga tetunnabisaba bannange akuwe ne byotasuubira mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda omulamu morning glory yaffe nno olunaku olwaleero eweereddwa omutwe ogugamba nti you can't fight the devil by your power but you need to be filled with the Holy Spirit.
tosobola kulwanyisa sitaani mu maanyi go, naye weetaaga okuba ng'ojjuziddwa omwoyo omutukuvu, kuba omwoyo omutukuvu yatuwa ekisa, yatuwa amaanyi agasobola okuwangula byonna, kubanga gwe baatulekera ge twekwata. Bw'oba omulwadde omwoyo omutukuvu nsumulula, bw'oba oyina ogenda ku interview omwoyo omutukuvu nsookaayo. Bannange nze nno nga mukoowola wano eno nga ngenda okusaba omusaala omwoyo omutukuvu nteekaako feva, omwoyo omutukuvu nsookaayo, ne mukoowoola naye talina lwe yali angiye. Mukama yeebazibwe. So mu buli kimu tumwetaaga, naye ate bwe kituukako kulwanyisa omulabe setaani, ojja kuyita faya omukalu ng'omwoyo omutukuvu tomulina. Bannange emizimu egitaakweyocereddwa kennyini. Mukama yeebazibwe. We need the help of the Holy Spirit. Ate kyotalina kwerabira nti omwoyo omutukuvu tatuula wacaafu, wabula olina okubeera ng'osaanidde in holiness and righteousness. Bayibuli egamba mu butukuvu ne mu butuukirivu mwe tuliyimu okunywezebwa. Kati bw'obeera in holiness and righteousness nga toliiko kyakunenyezebwa, omwoyo omutukuvu abeera always stand by. Actually, our bodies are the temples of the Lord, and the Bible tells us that the Spirit of the Lord dwells in us. Kati bw'abeera munda mu ggwe kitegeeza you can fight every demon, you can fight every situation. Oba osobola okwanganga buli mbeera yonna. Lwaki? You're filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit is always available to help you, to empower you, to equip you. Oyo yajjayo ebyokulwanyisa eby'eggulu nga buli kyojjayo kisala. Haleluya. Olunaku nno olwaleero tuli mu bikolwa by'abatume oba ebikolwa. Simanyi Bayibuli yo kyeyogera. Ezimu zoogera bikolwa, endala zoogera bikolwa by'abatume. Acts of Apostles chapter 19 verses 13 to 17. Naye ng'essira tugenda diteeka nnyo ku lunyiriri lw'16. Agambye bw'ati, ngenda basomera Luganda lwokka, sijja basomera Luzungu. Agambye bw'ati, naye era abantu Abayudaaya abataaliko waabwe abaagoba dayimooni ne beetulinkirira okwogera erinnya lya Mukama waffe Yesu ku abo abalina dayimooni, nga bagamba nti mbalayiza Yesu Pawulo gw'abuulira. Olira akalogojjo. Olw'ekumi. Awo waaliwo abaana 7 abassukeewa Omuyudaaya kabona omukulu abaakola bwe batyo. Olira n'abaana ba kabona omulamba nabo beegatta ku bali abataalintiko bwabwe nga beefudde abagoba dayimooni. Kumbe bakalu bajja, omwoyo omutukuvu taakola ki? Tabaliimu. Katulabe ebyaddirira. Dayimooni n'addamu n'agamba nti Yesu mmutegeera. Olira dayimooni yabaddamu, Yesu mmutegeera, ne Pawulo mmumanyi, naye mmwe be ani? Olw'ekumi. Omuntu eyaliko dayimooni n'ababuukira n'abasinga bonna n'abayinza n'okudduka n'abayuza kiri n'abayuza oluno Oluganda bannange, n'okudduka ne badduka okuva mu nnyumba eri nga bali bwereere nga balina ebiwundu. Ekyo ne kitegeerwa bonna Abayudaaya n'Abayonaani abaatuulanga mu Efeso. Entiisa n'ebakwata bonna, erinnya lya Mukama waffe Yesu ne ligulumizibwa. Haleluya. Olunyiriri olw'okutaano luno, dayimooni yatuuka okugamba abaana ba kabona baneeno baali 7 nti Pawulo tumutegeera. Lwaki gyali gitya Pawulo? Paul was filled with the Holy Spirit. Pawulo yali atambula bulungi ne Mukama. Mukama yeebazibwe. Pawulo yali ajjuziddwa amafuta. Bano baali bakalu nga ndowooza balowooza oyina kwogera bwogezi. I command you in the mighty name of Jesus, you flee from him. Ndowooza nga balowooza byakwepanka bwepansi kumala gwogera bw'oyogera kibeera, olw'okubanga ne Pawulo ayogeddwa. Mukwano gwange si bwe kityo bwe kiri. If you're not filled with the Holy Spirit, bw'abanga omwoyo omutukuvu takuyambyeko,
bannange ojja gigoba nga gye gikugoba. Musajja omu yaloota ekirooto, yali awa bujulizi, yalina ebintu bye yali asabira. Bw'asaba ennyo kati mu kirooto emizimu mbu n'aloota emizimu nga gizze. N'agigamba mbasumulirako omuliro mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Faya! Emizimu ne gimugamba kati gwe faya gw'otusindikira nga n'okusiiba tosiiba, osiiba wano olya mmere mmande ku mmande. Okitegeera? You have to look for all ways okubeera nti you're well equipped, nti omulabe bw'akusangira wonna you're ready for battle. Ate nga okimanyi nti victory is in your hands. Lwaki? Kubanga you're filled with the Holy Spirit, wali to equip you, wali to help you. Mukama yeebazibwe. Bannange bino ebintu omulabe setaani togenda kumala kulya mmere okutooga otandike okugoba setaani. Togenda kumala kuva mu bwenzi eri otandike odde ku mizimu ogobe. Osabe essaala olowooze nti Mukama anaddamu zino essaala z'obwenzi. Ng'ate okikozesa kasonso okola ky'omanyi nti kibi, bw'ovaayo bw'oddayo nja kwenenya n'afuuka nja kwenenya. Bw'oba ogudde lumu Katonda afe alina ekisa kingi nnyo, toddayo mukwano gwange. Mukama yeebazibwe. Bano baalowooza. Imagine baana ba kabona mulamba, abaana b'abaweereza. Bannange munsonyiwe, naye kambyogereko. Abaana b'abaweereza, baana b'abasumba, baana b'abakadde, baana b'abapooso ba profit. Obasanga batambula bakimba bukimbi. Nze dadi wange musumba, mami wange yemwegayirizi wano eno tagobye emizimu ne bagoba. N'alowooza nti naye mami we kye yeetise naye kye yeetika. N'atamanya nti naye alina omutango gwe gw'alina okusasulira, naye ajjuzibwe atuuke ku levo ya nnyina. Bano baali baana ba Kabaka bakabona mulamba. Bannange abaana b'abaweereza tukatunuulira abayimbi ab'ensi abasinga. When you sit with them one on one, era obawulira mu interview bwe babakozesa, I was a church girl, I used to sing in church, biki sitaani abawambye n'abatwala. Abaana b'abaweereza. Take an example of this musajja yani Eri eyalina abaana abaatuukanga n'okurepinga abakyala mu kyaki, nga baleese abantu baleeta saddaaka zaabwe, naye ng'abaana bali basooka kujjamu ennyama ensafa bo ne bagenda ne bookya emicomo ne balya. Mukama kye yakola abaana ba Eri. Ojja genda weesomereyo. Ng'abaana abaana b'abaweereza bannange mwefuula ekirala. Si bonna abalungi twebaza Mukama, naye bannange mweddeko. Kitaawo okubeera omusumba tekitegeeza nti naawe olyoke nedda. Lino eggulu togenda ddiyingira na kitaawo. Bw'oba tewasasula mutango ogwetaagisa okuyingira eggulu, kitaawo ajja ddiyingira gw'osigale. Anti ekyawandiikibwa kigamba nti babiri bali bakulu b'engo nga bakola ki? Omu n'atwalibwa, Bayibuli bw'eyogera ku raption. Omu alitwalibwa omulala n'akola ki? N'asigala. Kati g'ogira okimba ndi mwana wa muweereza, bw'ojjamu embuto ndi mwana wa muweereza, bw'ofunisa abawala embuto mu kanisa ndi mwana wa muweereza, bw'ovuma abantu ndi mwana, ate nze mwana w'omusumba. Ate nammwe mukimanyi nti temugambwako ate omwana w'omusumba omwagerako ki bannange? Omwana w'omukadde. Baba n'abaana ba kabona mulamba. Diamond yabataagula. Omuntu omu n'ataagula abantu 7 n'abajjuza ebiwundu n'abayuzayuza engoye ne bafuluma nga bali bute okudduka okwetaasa ku Diamond. Togenda kuva eno oguvulubanye n'ebibi byo byonna wenna oli awo ogambe kakati ngenda kugoba emizimu olwaliro, naye nga mu butuufu ku bulimba kw'otadde ng'ate olina ne pulaani nti bw'omala okwefunugula mb'ogigoba. Olinayo pulaani zo, ninayo ddiiro gye nina okutula, naye ng'okimanyi teweesa Mukama kitiibwa. Musumba Tom olunaku olumu yali abuulira n'agamba nti ye luli ng'akyali mu mbeera
yeebolako ku mwana omulenzi omuto ennusu 5 n'amugamba 5 mpola 5 ebyo ninye boda nzireeka nja bikuweekya oba yabyerabira oba yakola ki n'abeera nga takyabifaako naye ndowooza nga bwe wayimirira ku kituuti omwana omulenzi adde eri n'agamba naye musumba nkubanja 5 byange kati lumu mbu ng'asaba emisana ng'asabanga n'okutuyanaatuyananga n'essaati agijjamu yatuuka okwebaka ng'aloota ekirooto ng'asaba nga we yabadde asaba emisana n'atuuyana n'essaati ng'agijjamu naye yagenda okukyuka emabega ng'omwana oli gwe yeewolako 5 bye amukiikidde ensingo bw'ati eddoboozi ne limugamba toomu ne bw'onoosaba ne weefunuggula nga tonnasootinga mwana mulenzi ono omala budde mukwano gwange naawe nga tonnasina mafuta tonnakolerera kubeera nti you empowered okulaba nti you can even command the devil to flee from you gikyakutaagula nnyo mukama waffe omulungi yeebazibwe tulwane si byangu naye ebintu byakufuba toyina kwesuulirayo gwe nagamba anti gundi agoba tugobe goba omanyi w'oyimiridde ova eri mu 9 omanyi bayibuli egamba omukazi omwenzi eri muki mu proverbs agamba ayogera ku mukazi omwenzi nti bw'amala okulya kyategeeza bw'amala okwenda ng'asangula emimwa nga bannange nze naalidde ku ki mulimba muzibu kati osanga eno bakuba mizimu naawe n'otandika mizimu mu kifo ky'okwenenya mukama ngudde envudde mu maaso go n'okaaba n'ofuka omutima gwo mu maaso ga mukama akusaasire naawe odda ku mizimu nga bwe bajja gigoba nga gidda mu ggwe mukama yeebazibwe yabataagula abaana 7 abaana kan you imagine amawulire okutambula mu Efeso eri abayudaaya n'abakaludaaya agambye bayudaaya n'abakaludaaya naye the Greeks n'abahebrews ye bino byo biruwanga sibiraba abayudaaya n'abayonaani mukama yeebazibwe abaana ne bagamba nti bannange abaana bakabona omulamba priest bannange oli yabaddeko diamond yabataagudde badduse bali bute can you imagine abaana babaweereza bannange mwerwaneko nnyo naye muswaza bakitammwe muswaza bannyammwe bannange muswaza abaweereza ba mukama muswaza ne katonda bano abaana balina okubeera filled with the Holy Spirit according ku gundi yaabwe ekitabo gye yali asituddeyo obwa priest twasomye wano eno recently wano eno twasomyeko ono omusajja Yefusa. It was when was that? Lwabadde yesterday part 1 nga 3 twalaba ku Yefusa wano eno dota walowooza yali mukulu nnyo yali mwana muto naye olwokubanga yali amugroominze ng'alimu eri embala y'obwakatonda ng'alimu esige y'obwakatonda ng'amanyi the right thing to do kitaawe yamutegeeza nti munnanga I made a vow before the Lord. Omwana n'amugamba dadi kola nga kyeweeyamye mu maaso ga mukama. Mukama yeebaze naye baniino lowooza baali baana bato fujjo ly'abavubuka bassanga ku kyalo bataayaaya osanga omwana w'omwezi oyo nno omwana wamusomba mwana wamusomba oyo nno mwana wangi mwana wa mukadde ekiki naye bannange ng'ennyambala enjogera gurupu z'abeeramu bannange emizimu gijja bataagulira eyo otuuka okugamba nti kati kangigobe bannange nga gikutaagula butaaguzi. You can't fight the devil by your power, but you need to be filled with the Holy Spirit. You need to fight the devil with the help of the Holy Spirit. Oyina okuba ng'otambula bulungi ne mukama. Twasomye wanene ekyawandiikibwa jjo ekyabadde mu ki twasomye waneeno twasomye mu Mako yabadde mu Mako
yabadde mu ki my Jesus yabadde mu Yokaana yes yabadde mu Yokaana essuula olw'okumeka essuula ey'okuminenya olunyiriri lwa 25 bwe yagambye nti Jesus answered to him, if anyone loves me he will keep my word and my Father will love him and we will come to him and make a home within him. Omwoyo omutukuvu ne Taata Katonda Kitaffe ne Yesu Kristo omwana watono omulamu bwe banaasiisira amaka gaabwe ne gafuuka gwe n'ofuuka amaka gaabwe ogenda kugoba buli kind of demon ojja kulagira buli mbeera ekugondere lwaki you feel it. Omwoyo omutukuvu ng'akuyambako naye tolowooza nti ogenda kutambula nga bw'oyagala byonna obikole eby'omuzizo omalodde ku mizimu ogobe gigenda kutambula. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bw'oba tojjuziddwa bannange tosobola. Tugenda kulabako mu Matthew 17 kansome okuva ku 15 paka ku 21. Ndowooza tugiye bulungi amakulu ngenda kukozesa naye aluzungu egambye, Lord have mercy on my son for he is an epileptic and suffers severely, for he often falls in the fire and often into the water. So I brought him to your disciples that they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I be with you? Bring him to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not cast it out? So Jesus said to them, because of your unbelief. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. Jesus again predicts his death and resurrection. Hallelujah. Yesu okutuuka ku mwana ono yali dayimoni ono yali amusuula mu muliro ne mazzi. Yali ava ku lusozi yagenda ne James, John ne Peter ku lusozi nga balima mu kusiiba bo. Bali baasiiba bano abaasigala eno baasigala bali ku mmere bali mu biboozi byabwe tebeefiirayo. Baagenda okutuuka ku dayimoni okumugoba banange nga tasegukangako. Nga tasegukangako ne basimba ne basandalabiza ne batimba emikono ne kata baseeko n'amagulu. Dayimoni nga tabawulirangako. Bali Yesu ali ku lusozi ne Peter ne James ne John nga bali eyolooza baali banyumya mboozi baali mu kubeerawo kwa Mukama. Baali mu kusaba bagenda okuva ku lusozi Yesu nga ajjuziddwa omwoyo mutukuvu. Eyo ku lusozi gye baalabira Elijah ne Musa. It was a vision. Ne balaba nga bali ne Yesu. Ojja kwebyesomerayo awo waggulu. Sijja bigamba. Mukama yeebazibwe. Yesu agenda okuva ku lusozi ng'ali filled with the Holy Spirit. Bwe yatuuka n'abagamba naye bannange, you faithless people, nandikoma ddi okubeera nammwe. Baasigala wano nga bali mu byabwe. Ate oba omukulu avuddewo agenze atambuddemu. Badda mu byabwe. Baagoba dayimoni ng'aseguka nga taseguka. Lwaki? Baali mu byabwe ng'omwoyo omutukuvu taliiwo. Nga they weren't filled. Ne Yesu agenda okudda ng'ayambaziddwa. Bwe yamugoba dayimoni n'afuluma n'abagamba, eby'engeri eyo tebiyinza kuvaawo watali kusaba n'okusiiba. Ng'oyagala okulwanagana n'omulaba Setaani, oyina okumma ku mubiri gwe mmere to empower your spirit.
omwoyo gwo gugibwemu amaanyi osobola okuba omulabe. Naye gwolowooza nti no buli mbeera onoosaba busabi bannange kyandika kikino Matayo 17:21 agamba nti ebyengeri eyo tebiyinza kuva watali kusaba na kusiba. There is a very big reason lwaki kino ekyawandiikibwa bwekiri. Kati gwe atayagala kusaba nga weewolereza ogira weewolereza gikyakutagula nnyo jja gigoba nga tezigenda. Oyina okubaako levo bw'ova ogende ku levo endala. Bw'oba luli wali tomanyi kusaba kati omanyi. Kati yongera ku mafuta osiibeko. Mukama yeebazibwe. You be filled. Omwoyo Omutukuvu ojjuzibwe osobole mu butuufu okugoba Setaani. Osooke okukomandinga embeera okukoma mu bulamu bwe yeebaddeko kaali amaziga nga mu butuufu egenda koma. Omusajja Dawudi kaali kakyali kaana kalenzi, was he 13 by then? Agenda okujja asanga omusajja Omufirisuuti atali mukomole yali eri yenna aleekaana ali ku baana ba Mukama abasomoza n'ababuuza oyo si ye Mufirisuuti Goliath oyo atalina mukomole? N'abagamba mumundeke. Do you think it was David himself? He wasn't. Naye mwalimu emunda mu ye abalala kye baali batalaba nga bamunyoma kaana kalenzi kato kubanga ne Sawulo yennyini yamugamba you're just a young boy. Tosobola kusobola oli musajja naggano ayambadde bibulutipuluvu byonna. Yali musajja ng'alwanye ebyokulwanyisa alina. N'amugamba ono mulumba mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tegaali maanyi ga kulya. David yali mwana muto naye Omwoyo Omutukuvu yali amubangudde. Yali filled with the Holy Spirit. Yalina okukkiriza mu ye okwali kutanyenyezeka. Goliath yafa nfuumuulo. A boy of 13 years n'amutemako omutwe n'agusuula wali. Omusajja yali alwanye entalo zonna eyali omuwanvu bannange yayimirira eri n'aleekaana abaana ba Mukama bonna ne bakankana ne bagamba bannange ne Sawulo naye n'akankana kabaka omulamba ne bakankana. Here God brings a young boy filled with the Holy Spirit. Omwoyo Omutukuvu n'amuyambako n'awuuba envuumuulo n'agiwuuba n'agita. Bannange neetuukira ku kiko mutwe n'erigwa eringa ekitereke. Naawe Omwoyo Omutukuvu omwewa omugamba Omwoyo Omutukuvu empower me, Omwoyo Omutukuvu equip me, Omwoyo Omutukuvu mugambe. Bannange awulira alaba. Lwana nga bwe kisoboka okulaba nti naawe ojjuzibwa. Bannange wabeerewo ebitakyakuwangula naye gwe buli kimu kikuwangule bannange. Mukama yeebazibwe. Ne Mukama naye atutunuulira n'atwewuunya. Amaanyi n'obuyinza yabituwa. Omwoyo Omutukuvu n'amutuwa atulemye okuyita n'ekisa bwe kiri kitulemye okukiyita. Mukama tuwe ekisa kitulemye okukisaba. Setaani n'alyoka atuwa erijjirako amma n'amagulu n'awanika n'azimba n'amayumba n'atuula n'asala nako. Saagala dimoni zikutaagule mu Kristaayo gwe. Njagala bakwogereko bagambe bannange oyo omulokole waawe oyo Mukristaayo waawe oba alogerawa naye ng'ologera mu Yesu. Lwaki? You're in holiness and righteousness. Oli mu butukuvu ne mu butuukirivu onywezeddwa Omwoyo Omutukuvu ng'ali mu ggwe ate ng'akuyambako okubeera ng'owangula abalabe bo. Mukama yeebazibwe. Tugenda kukoma wano eno olunaku olwaleero. Mukama abanjagalire abampeera omukisa katwebaza olw'ekyawandiikibwa. Katonda omulungi omwesigwa Taata tukwebaza kubanga otutumidde ekigambo kyo. Otulaze engeri gye tusobola okuwangulamu omulabe nti ddala mu maanyi agaffe mu malala gaffe mu bunafu bwaffe tetusobola naye bw'otwegattako Omwoyo Omutukuvu bw'atujjula tusobolera ddala okuwangula omulabe Setaani. Kyenva nsaba mukwano gwange Omwoyo omujjuze eri omusajja oyo amukusaba ekyaleero eri omukyalo oyo amukusaba olwaleero. Mukama otuwa empowering otuwa equipping tubeere na buli kyakulwanyisa ekyeggulu buli mulabe waffe atwekoonako Mukama
ng'azikirira mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsabye yongera okubeera wamu na buli muntu sekinnuma okuyita mu lunaku lwonna. Obukumyi bw'otaata bubeere ku buli mukikyala na buli musajja yenna ku bugazi bw'ensi eno abatambula. Mukama bakuume, akisidenti zigaana eri obulamu bwabwe, endwadde Mukama zikomeko zireme okuyingira mu bulamu bwabwe nabo. Omukisa gwo gubeere wamu naffe taata, buli omu atambula buli omu waali, omukisa gwo taata gumusisinkane ku bwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mwesabidde. Amiina. Mukama abanjagalire, mugane wa Yesu.